Alright. Amanyenzi Yekolera itongwa musibe mutya baganda bange ne bannyinazi. Kansubire nti embeera mwenne batwala maliddaadi sana nsonyiwa okutuuka leeti. Wadde saala ze nti nja kuyitirako wano mu budde buno. Naye ate wabaawo ensonga oluusi zeetaagisa okukoonako kul'eggwanga n'ogamba nti eno terinda sigenda kwebaka mirembe ntebe nkere mu tulo nga waliwo ebitannaterera era y'ensonga lwaki munnange mbazinduse obudde buno obw'ekiro ate nsobola okubaako ebyenjawulo byennyumyako nammwe bigenda mu maaso mu ggwanga ensobi Nakyemali Kaguta Museveni ensobi ku nsobi byonna bigenda mu maaso nkakasa bannayuganda mubiraba. Otherwise yenze Yekolera itongwa sharing a video gwe yakatwegattako nze ntandike munnange okusumulula ebyange Elizabeth Adowa mwannyinaze wange naye okyawa Namatofu Jorin Birungi Faustin Masaba Carol n'abalala mwenna musharing video eno njagalera muntagingire omujjegga gwe bayita Guti akulira court martial eya Uganda olunaku olwaleero ate nsobola okumuyisaamu eggaali la Lupanjula Amos kunga Uganda kunga buli kitundu kya Uganda mu kikunge tituyina okwenunula Joseph Wogere n'abalala mwenna musharinge video olunaku olwaleero oyo Guti eyavuddeyo n'akola statement ez'ekijjega akulira court martial ya Museveni ngenda kumuyisaamu eggaali kama mbaya ne mbaya bw'obanga ogenze ndabira nalweyiso mugambe nti nno yitongwa ndi eno kyenuma nnyo okulaba nga lyeyo yeeraga n'okunde kuwulira kanaakabaati yeefuula takimanyi nti no nalwala so nga kasita ndwala naye era bw'atyo tinno yeeyagala nnyo wate nga yeetona asikiriza bamukwana abasajja mulabi kalali eyo abamutemu amanya ti ye yali oweewange naye nga yadduka tulabye nnyo bannange kubanga twajjula obulwadde bwa mukenenya buyite mwawula eyali oweewange ye kati yadduka kasita yakimanya nti obulwadde bwajja nalweyiso omawo nnyambe bwe ndimala okufa ligenda n'otala olowooza bw'oba ogenze kyekijjawo obulwadde n'owona munnange jangu gyendi onzijanjaba okutuusa lwe ndifa tolowooza bw'oba ogenze kikujjako obulwadde n'owona jawuhala agambye Yekolera itongwa ntumiraako kutumidde tusimbudde mutanginge Guti ovuddeyo olunaku olwaleero n'okola statement nti mulwanyi munnaffe Sanya eyavaayo gye buvuddeko Mudi Nsanya eyavaayo gye buvuddeko n'agamba nti batusiba lwa byabufuzi wakati mu kooti n'agamba batusiba lwakuba tuwagira Kyagulanyi nti mulalu era n'olagira bamutwale ebutabika bamukebere simanyi dibwe kyafuuka ng'okwogera amazima kikufuula mulalu simanyi kyatandika ddi okuvayo n'oyogera ekikuluma lwe kikufuula omulalu simanyi avuma Kyagulanyi agamba nti mpagira Museveni ye taba mulalu agamba nti mpagira Kyagulanyi oyo afuuka mulalu musajja gwe Guti weetadde mu basajja abo olowooza oli wamu bo bakosezza ddate geemuzi zaabwe naye naawe njagala nkakase twali tulabye abanene emirembe engalo Lokeki yalinga gwe ng'alowooza nti wamubbo nga gwe bamala kumutta naawe era tayimu ejja ttuuka bajja kutta nga bwe nagamba Peter erwo nti bajja mutta tayimu yammwe egenda kutuuka babadde simanyi gwafuuka ddi omusango okuvayo n'ogamba nti batusiba lwakuba tuwagira Kyagulanyi ate nga ky'oyogera ge mazima Sanya kye yali ayogera ge gaali amazima tebwali bulimba Sanya kakooza kye yavaayo n'ayogera nti batusiba lwa byabufuzi wano mu kkooti batulegerabira naye munda mu kkomera tutulugunyizibwa emiggo batukuba gya lwa byabufuzi n'ogamba nti yavaayo okwogera ekyo kitegeeza mulalu yeetaaga kusooka kutwala butabika kumukebera bwongo kankubuulira ekigambo kino mwami Guti feyo mu kyalo twalina omusajja
omulalu nga bamuyita Kyakabaale entero munyumiza abantu. Kyakabaale nga yatandise okuvuma abantu obulalu oyinza okwetunulako n'ogamba ya Rabbi sibanga yenze mulalu. Kakati teri kintu kibi nga mulalu kuyita bantu balalu. Guti bw'oba tokimanyi nti abaana basiwa lwa byabufuzi nga okimanyidde ddala bulungi naawe nti oda ezibayimbulwa oba ezibongerayo kwalima ziva wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni gwe mulalu. Era nkusaba abakuliraanye bonna abeetolodde ekyanya ekyo kye bayita Kiguti mukitwale mukisibe emiguwa mukisibe enjege kubanga kisajja kikubi ky'amayinja kisajja kigwi kya ddalu kubanga tekisobola kumanya nti kigwi kya ddalu. That is why kirina amaanyi ne moral authority ne monopoly eyita abantu abalamu abalwanirira eddembe lyabwe abalalu. Guti singa omwana wo akeera ku makya ewaka n'akuloopera nti omukozi gwe watulekera atukuba, omukozi gwe watulekera tatuwa mmere, omukozi gwe watulekera amata agatunywako, omukozi gwe watulekera atukimisa amazzi obwenkya paka akawungezi, omukozi gwe watulekera atusibira emitwe mu kabadero n'akuba akabina n'okeera n'ogamba nti byanammwe muli birabuka amatwale babakebera ebitabika. Ate ng'ekisinga okubeera ekyennaku n'enkovu ku baana abo ozirabako nti ddala kituufu batulugunyizibwa. Guti bw'okeera n'ogamba abaana bo nti muli bagwi baddalu ekyamazima n'obwenkanya ye ggwe abeera omulalu saabalalu awedde emirimu. Guti mbadde nsaba bakutwale bakukebera obwongo balabe oba bukola bulungi kubanga omuntu avaayo n'ebiwundu bye byatajja nabyo mu kkomera nenaavaayo n'ebiwundu ebiri fresh ekiraga nti akuba ekiraga nti atulugunyizibwa n'akunnyonnyola n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi mu kkomera gye mpisibwa bubi ate n'okeera n'ogamba nti mulalu. Kakati gwe mulalu atasobola kukozesa bwongo bwo kusensinga n'ogamba ono omwana ssanya kakooza muudi bw'akeera n'agamba nti bantulugunya ng'ate n'ebiwundu obirabako obwongo bwo ne butasengejja kyayogerako kitegeeza oli mulalu. Bw'akeera n'agamba bankuba nga n'ebiwundu obirabako amaaso go ne gatasobola kulaba ekyo kituufu kyakulaba kitegeeza ye gwe muntu asingira ddala obulalu. Julius Katongole nsanyusa okukula mu kitambuzi. Mwe bisajja mmwe mwasalawo okulya emitwe gy'endiga ne mufuulira ddala abalalu. That's why nagamba abantu buli muntu aweerereza under gavumenti ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odolono oyo abeera mugwi wa ddala era abeera talinaamu magezi yadde n'akatoola. Olwaliro bwe mulaba Guti kye yakoze muwakanya ebigambo bulijjo byenjogera temukiraba nti bano abasajja bagwi baddamu abawedde emirimu abeetaaga okutwala ebutabika babakebera obwongo. Kyokka kisinga okubeera ekyennaku era ekisinga okunnuma omulalu kwe kugamba omuntu omulamu alina n'obujulizi nti bantulugunya nti bakutwale bakebera obwongo. Kakati Guti yeggwe yeetaaga okutwala bakukebera obwongo. Obwongo bwo temuliimu yadde akatooletoolo akategeera toyinaamu yadde tooti y'amagezi entono. Kakati oli ku baana b'abantu nti babatwale babakebera eddalu naye nga n'omwana omuto singa tubasimba mu katale omuntu alina ebiwundu naggamba ntulugunya ate sinze yeeyokya kuba teri muntu asobola kweyokya bankuba kuba sinze asobola okwekuba. Nawe ne bakuteekawo mu katale keekamu n'ogamba nti ono mulalu ogw'omunanansi kuggwe naye ani gwe bagamba nti ddala kituufu ono alina anywedde omunanansi oba ani mulalu. Guti abasajja ab'engu twabamanyanga abamalirivu abatali bali banguzi naye Museveni yabaliisa ki? Alina ddogo kyenye eribasiriwasa ne muggwamu ak'omuntu ne mufuukira ddala abatooletoole ebimpemempeme ebiwedde emirimu. Osobola okukikkiriza gwe munnayuganda ali ku live eno nti obwongo bwa Guti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yabukwata n'abuyiwamu eggalani y'amazzi olwaliro ne bwokola otya tebukyayinza kukwata. Bwakwata bwasaanuuka ddaddaddadda tewakyali kika kya seniti kisobola kubumba bwongo bwa Guti kuddamu kutereera. That is why asobola okugamba omuntu omulamu avuddeyo okulwanirira eddembe lye ery'obuntu nga munnayuganda oba ng'omuntu yenna n'agamba bannange ntulugunyizibwa mu kkomera gye banteeka
ngalo mutego ya kirabira ddala ky'omuntu alina ebisabu alina ebiwundu alina ebinubule alina ebisase by'omuggo naye n'avaayo n'agamba oyo mumutwale butabika bakukebera obwongo ekyamazima Guti yeggwe yeetaaga okutwala butabika bakukebera obwongo era ofaananidde ddala omulalu kyakabalo wewaffe butambala ku nguzi eyavumanga abantu obulalu kumbe ye kennyini kamakoogera ye mulalu Guti today kiriza obagana toyina ngeri yonna gy'oyinza kwegaana toyina ngeri yonna gy'oyinza kwewakana nti toli mugwi wa ddalu musajja mukulu bakutwala butabika mulabako tokuba siba kumikuwa okitwala butabika sajja kigwi kya ddalu abaana baffe bangi abali mu nkomyo naye nga tebavunaanyizibwa misango gya byabufuzi so tebavunaanyizibwa nti babbanko tebavunaanyizibwa nti bamenya ennyumba tebavunaanyizibwa okukwatibwa aido tebavunaanyizibwa okukwatibwa kafiyu tebavunaanyizibwa kumenya mateeka ga covid-19 naye nga bavunaanibwa kuwagira his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate ekyennaku nti ewantu gye baaligenza okusiikinga obwenkanya okusaba obwenkanya eddembe lyabwe libaddizibwe era bawulirizibwe ate omuntu oyo ebiragiro abijjawo oyo muntu yennyini eyabakaliga eyabateeka mu mbuzi ekogga era asiiba abakuba emiggo ojja nti akuba mbuzi Guti bazadde bammwe baabaweerera hajjala waalaikum salaam maama wange bazadde bammwe baabaweerera naye obadde okimanyi nti Guti bazadde bammwe tebaaweerera baana baaweerera amalenge oliddenge era nsaasira fiizi z'abakadde bo nyongera okubakubagiza fiizi zaabwe ze baafiirwa ennyingi ennyo nga baweerera eddebe nga ggwe ate ne bajja bansanyusa ne bakutuuma erinnya erikugenderako nti Guti toli Guti gwa muvule oli Guti gwa mupaapaali omuti gw'omupaapaali munda libeera ddenge Guti oli ddenge you are not even a general you a coward. That's why kyasobola okuzinda ku ntoliza nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. That's why wefuula genere yasoma amateeka naye abantu ne bajja ne bakulaga tutulugunyizibwa ate nga tutulugunyizibwa awatali misango naye n'ogamba muli bagwi ddalu babatwale butabika babakebera obwongo Guti ku myaka gyo yeggwa alina okutwalibwa ebutabika okebekebwa obwongo bwo bulimu ekintu obwongo bwo bulimu ekintu ekibuziyiza okuweereza obulungi era weetaaga tutandise okuliisa ku bigi Guti weetaaga okutandika okulya ku bigi ofune bwongo booster obwongo busobola okusaza kamu ng'akabiriiti bigi agezambizi ate naawe obwongo bwo bwafuuka bwambizi weetaaga okulya ku bigi obwongo bwo bufunemu akatoola gwe Gutitiriri sharing a video gwe munnayuganda tuka ku Gutitiriri obwongo bwo bwetaaga okuliisa big bufunemu akatoola toyinaamu yadde ettondo ly'amagezi yadde n'akatono era n'amateeka ge wasoma nsinkubagiza bakadde bo ntuusa okuswasira kwange eri bo okusaasira kwange kugenda eri bakadde b'oyo abeerekerezanga okulya obulungi ne baweerera eddenge mbulisoma amateeka kumba ate teriweerereza munda w'amateeka liweerereza wansi wa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni oddala kituufu oli Gutitiriri toyinaamu yadde ak'obuntu naye mufune ku myoyo gy'eddiini gasajja mmwe mufuneemu ak'obuntu gasajja mmwe muyige okwagala ku nsi yammwe ate era mukimanye nti si mmwe musoose ate era si mmwe musembyeyo kubeera ebifo mwe mutudde waliwo abaabibeerangamu naye olwaleero abo abaabibeerangamu toyinza banoonya nti obanoonyeza mu byalo bali mu ntaana ensi yabasesema dda naye bagamba mukiveemu mwe kye kibalowoozesa
tiene ensi mugenda gikungula mugenda gibeeramu abada n'abada ensi temugenda gibeeramu leero nenkeera ensi essaawa yonna mbakakasa gutittiriri mugenda kujamuka naye maaso g'Omukama Katonda mwe mugenda kutuuka mutya nga mumugamba nti affe twali tumanyi eri gye watuteeka byalubeerera naye ababuuze mwe mulowooza mwe mwali musoosewo mulyoke mulowooze ti ebifo mwe mbatadde Ssaabaazika byazike era muweereze mu bannayuganda mwe ne musalawo okuweereza Sitaani Yoweri Kaguta Museveni. Baana bangi abasibiddwa balanga bwemage bakuwa makomere emiggo balinga eŋŋoma basambibwa emigere emisambagere balinga emipiira naye buli we bajja mu maaso go gutittiriri gwe obagamba bwekoza muddeeyo mujja kudda bweruti gwe order ever osooka zijja wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abaana abaffe abaali boogera ebigambo nti abeewo ng'ate eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka mu 1995 mu CA gwe bakola mu 1995 bawa buli munnayuganda eddembe lye okuwagira omuntu oyo yenna gw'ayagala bawa eddembe okuwagira omuntu oyo yenna gw'ayagala naye mmwe lwaki mutujjeeko eddembe lyaffe okuwagira gwe twagala era ne kitwalibwa nti okuwagira His Excellency Bobi Wine olwaleero mu Uganda ya leero gwafuuka musango omutongole okutuuka n'okukusibya amayisa ng'ate toli kukusibwa amayisa gokka n'emiggo bakukuba wano mukamaawo Dikitata Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akola statement mbu baseggirinya batujju batemu be bategere bantu ebijambiya. Of recently yawadde maama wa seggirinya $5,000,000 mukazi wa seggirinya 5 n'owa Ssewanyana 5 kyatandika ddi nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okulabirira abatujju nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okutandika okuwa ssente famire z'abantu bayita abatujju batujju bameka nakyemalira balabirira family lwaki kuyaseggirinya neyo ya Ssewanyana yavuddeyo kitegeeza kino kino gwe Guti abasajja mubalanga bwemage era mukimanyi tebalina musango tebatemanga ku bantu bijambiya mukama wammwe Yoweri Kaguta Museveni yennyini kabejumbira yesaali jambiya yali emabega w'ebijambiya buli lwatemula omuntu ng'agamba nti ezembizi naffe ne tugamba ti okuva lwekiri nti kabaka mu Buganda abeera Ssaabasajja akira ku basajja kaakati n'oyo atuma abatemu okutta abantu n'abayita embizi mu Luganda yabeera Ssaababizzi. Kakati olunaku olwaleero buli avaayo n'abalipotingira nti bannange eno babatusiba biti naye eri munda biri bwe biti Guti ng'ogaba mutwale bamukebera obwongo but to be honest sooka weebuuze lwaki bw'obaddala olumirirwe lwaki emisango egy'abaana abo basanya kakoosa togigoba mu maaso go kubanga tegisaanidde kuba mu maaso go bali ba civilian bantu ba bulijjo bali ba civilian bantu ba bulijjo abatasangibwa na muntu abatasangibwa na kisi kyonna wabula abagambanga Bugambi nti people power oye okuwagira people power gwafuuka omusango okutuuka ati listo okujjisa ku Buganda Road Court ne mu kooti zimwanga tweziwozesebwamu abantu ba bulijjo ne guleetebwa maaso ga kooti maaso nga Jamiru mukulu tudde gwe bagamba nti mutujju awozesebwa ku Buganda Road Court nga bafanya baleetebwa mu kooti yo era naawe n'okkiriza n'obaaniriza n'owuliriza emisango gyabwe ogusukka ne mwaka gw'omusajja agamba nti yasoma mateeka n'otabanya nti bano bantu ba bulijjo abataasangibwa na kisi kyonna tebasaanidde kuwozesebwa mu kooti ez'ekinnamagye beetaaga baba balina omusango kutwalibwa mu kooti ez'abantu ba bulijjo n'otogoba musango ogwo wabula omwana bwe yavaayo wakati mu kooti ng'awulira akooye emiggo nakugamba mukama wange ow'ekitiibwa omulamuzi tukubwa tutulugunyizibwa lwakuwagira Kyagulanyi omujjega olunaku olwaleero avuddeyo n'akola statement nti omuntu ono nno mwategedde mu mutwale bamukebere obwongo Guti ye gwasa
basaana okutwala okukeberebwa obwongo kubanga olaba tosobola kumanya nti ono omuntu atulugunyizibwa tosobola kumanya nti ono omuntu akubiddwa nga ne bwakulaga ekiwundu kyatadde nakyo mu kkomera nakugamba mukama wange nkubwa nende ogaba mutwale butabika bamukebere obwongo atannawemulirako mu kkooti yo atannalwanirako mu kkooti yo n'ogaba mutwale butabika bamukebere obwongo gwe yeeta ssaabalamuzi wa kkooti y'amagye ye gwe yeetaaga okutwala okukeberebwa obwongo era ssebo nzikiriza nkuvume n'ekivumo kikino oli ddendi oli muwumbatuutu oli ddendi oli muwumbatuutu nkiddamu guti tiriri oli ddendi oli muwumbatuutu oli nnyolya oli ngajaba oli nkasafu oli muwumbatuutu nonaye ebivume ebirala mukibivume kubanga ebisajja bino byefudde ekizibu mu Uganda kyova olaba bitutinye mageetisi ku bulago tebyagala maloboozi gaffe gakozesebwe ne bwe tuba tulina okulwanirira eddembe lyaffe ne bw'ovaayo n'ogamba bugambi nti Guti ow'ekitiibwa bankuba emiggo mu kkomera ekyo nakyo tayagala akyogere kubanga baakulinnya dda ku bulago era ajja kutwala ebutabika akebera obwongo abuuze nti lino eddoboozi lyayiseewa naye nammwe mulina abaana basajja mmwe mufune ku mwoyo gw'eggwanga era mufune ku mitima egy'ekizadde bw'oba otulugunya abaana ba banno weebuuze nti singa nze nkeera nenva mu nsi abange ne babakola bino byenkola abaana b'abantu kinampisa kitya singa nkeera ku makya mukama nanzijulula nampita okuva mu bulamu bw'ensi eno bino ebintu byempagira abakola abaana b'abantu bye babakola ate nze nenvayo nensaakanya nti mukoze bulungi binansanyusa omanyi nabagamba nti omuntu bw'oba ogalula oluyi ng'ogenda okkuba omwana wa munno osooka n'owuuza luno oluyi lwentwala okukuba omwana wa Nawume singa amadde mwana wange amaalu mbadde nsobola oddumukuba ne weddamu wekka mu muntu w'ow'omunda nti nedda mbadde sisobola ddumukuba n'ozzaayo oluyi oba n'okkakkanya ku busungu bw'oluyi n'oluleeta nga lwa mpolampola bano baguti abawumbatuutu amalengi amalebe tebasobola ebintu engeri kubirowooza tayimu egenda kutuuka nga nabo tebakyali mu buyinza nga nabo tebakyalina maanyi ate nabo abaana baabwe batulugunyizibwe nga bwe babadde nga batulugunya abaana baffe naye Guti ndero bagamba okusula mu mmotoka okusula mu gaaji tekikufuula mu mmotoka okutambula n'abalangira tekikufuula bulangira Guti enensi ebegesa amaaso ate era njagala mbakakase ensi gye bayita Uganda ebalaba mwe muyinza okulowooza nti ffe twerabira nnyo naye njagala mbakakase ffe bannayuganda sitwerabira tujjukira Guti oveeyo mu Northern Uganda genda akolo olabe amalalo gobote ensiko mwegali eno ye yalina president mulamba genda olaba amalalo ge ensiko mwegali ojja kugamba bannange ebyenseno bitwemalizaamu bwereere obote ali eyo eyalagira ng'onaafe era n'afa ali eyo mu nsiko mu nzikiza naye ate gwe Guti ddandala gwe Guti omuwumbatuutu gwe Guti atalina kyali gwe Guti ennyolya gwe Guti enkasafu gwe Guti engajaba gwe Guti ekipemempeme olowooza oliba otya mukola n'abalangira olwaliro abeefu abakola obwakabaka mu Uganda era ne beewa n'ekitiibwa ky'obwakabaka abaana baabwe ne babafuula abalangira olwaliro mukola nabo olwaliro nammwe abajjeka mwefudde abalangira naye njagala mbakakase ebyafaayo byo bisigala byewandiika ffe twerabira tuli bajjukira emirembe n'emirembe amiina ate n'ensigo gye muli mu kusiga abaana abammwe bayinza obutagikungula Guti naye ate njagala mbakakasa ekintu kimu mwe muyinza obutagikungula naye ate njagala mbakakasa ekintu kimu abaana abammwe bagenda kukungula mu bujjuvu ensigo gye muli mu kusiga ey'okutulugunya bannayuganda abaana bammwe balina okulega ku kutulugunya kwe mutulugunyisa bannayuganda mwe muli bamufudde nga mudduse
mukyusa ebikolobero nga mufudde amangu emagombe mu ntaana abaana abammwe balireka ku bukambwe obwensigo bakitaabwe gye baasiga gwe nkuvuddeko Guti. Andrew Mwenda yakola ka video of recently ne katambula bwagenze mu kkomera ekigo n'alya kawunga ak'abasibe n'agamba naye akawunga kali katuukanye n'omutindo kawooma nnyo bannange era ne yeebaza by'abashaija akulira amakomera nti yeebale kuwa basibe kawunga katuukanye na mutindo. Kati gwe Mwenda omujjegga, gwe Mwenda omusirusiru omuwumba tuutu, gwe Mwenda kazannyirizi, toyina njawulo na muntu akeera ku makya n'agamba bannange kafumbe mukasa bamuziise mu ssanduuko ennungi. Bannange entaana bwe baziise kafumbe mukasa ebadde eyakayakana n'omubuuza lwaki gwe togiyingira. Genda ogyebakemu bw'eba eyakayakana, genda ogiyingiremu. Singa eba eyakayakana nkwegayiridde genda ogiyingiremu. Andrew Mwenda, ekyo ekintu ky'oli mu kukola kye bayita okuvuma omuntu amagufa. Ffe wane waffe mu Buganda, sharing a video, wane waffe mu Buganda Andrew Mwenda ekyo kyali mu kukola kye bayita okuvuma omuntu amagufa. Emmere y'abasibe singa ebeewooma gitwalira abaana bo batandika okugirya from Monday paka Sunday lwe baba bakyusaako. Oba kale gibawenga olw'Sunday lukandi wagitenze nti mmere nnungi ate nga ffe twakula tukimanyi nti ku Sunday waka tulina kulya bulungi. Andrew Mwenda omusajja omusirusiru omuwumba tuutu omujjegga, kwata emmere eyo byabashayite gyawa abasibe mu kkomera. Kwata emmere eyo yemu gitwalira abaana bo bagiryenga buli wa Sunday, anti emmere byabashayija gyawa abasibe ewooma nnyo. Kwata abaana bo bawenga emmere buli wa Sunday. Ye bwebanga mmere ennungi nnyo mbadde nkusaba weeweeyo bakusibe mu kkomera naawe ogende olyenga ku mmere ng'eyo buli lunaku. Ekyo kye wakoze bakiyita kuvuma bantu magufa. Kyekyo kye wakoze kye bayita Mose Radio bamuziise mu ssanduuko ennungi nga gwe lwaki togyebakamu naawe anti oyagala birungi naawe n'ogyetwalira naye n'ovaayo n'ogenda kugira abasibe balya bulungi bakola bulungi naawe genda bakusibe ebisajja mmwe ebiwumba tuutu mmwe binnamawanga. Amanyi ebisajja bino ebyava e Rwanda tebirinamu yadde ettondo ly'amagezi. Tebirowooza ti kino kyenjogera kijjensa, kino kyenjogera kisaanidde okwogerebwawo wano. Bwe nkeera n'ensanga abasiraamu nga bali mu muzikiti gwabwe bali mu kusaala, kya buvunaanyizibwa okugenda ne mbagamba embizzi, ennyama y'embizzi ewooma, embizzi. Si buli kimu ky'olina okukyogerera ewantu. Oli muffe abalina baganda baffe abasibiddwa nga tebalina misango, abatulugunyizibwa mu makomera ng'akawunga balya cacu namba 3 actually. Cacu awedde emirimu ebijanjaalo balya byakawukuumi, omujjegga, omuwumba tuutu, engajjaba, enkasaffi, ennyolya n'enfayo n'ekola statement nti neebaza omukulu byabashayija olw'okuliisa abasibe obulungi. Bannange akawunga akali mu kkomera kawooma nnyo, ojja nti ye asobola okukatwalira abaana be ne batandika okukalya. Yakutteyo ka vidiyo teyamazeewo na sowaani ng'ali mu kulya kawunga. Bw'oba okakasa akawunga kewabadde abasibe akawunga kebakuwaddeko kebawa abasibe kabadde kawooma. Lwaki tewamazeeyo ka vidiyo ng'oli essowaani y'emmere eyo ne batulaga ng'ogimalako waliddeyo piisi 2 ne bajjako? Sooka weebuze lwaki wakoze bw'otyo ate nga ne tukakasa ti ne piisi ez'ebbiri wazimize. Obwedda we wamaze okujja ka vidiyo n'ogenda Andrew Mwenda n'owandula, n'ogenda n'obiwandula eri n'ofujja, kubanga naawe okimanyi nti ebyo wabadde olya si mmere wabula mululuuza. Museveni naddala ku baana abaakwatibwa ku by'ebyobufuzi be basinga okulya obubi, be basinga okuyisibwa obubi. Naye nojja osanga omusiru ng'akinaggukira ku lumbe nti bannange maama wa Yekolera bamuziise mu Sunday zitukula ng'omuzira.
nomutunuulira oti n'ogamba ono omujjegga. Kakati Andrew Mwenda n'obusiru bwo tubadde tukusaba obukwate obukuŋŋaanye obuwumbewumbe obuzze wa nnyoko mu buto mwe wafa. Buzze mu buto lwa nnyoko mwe wafa. Yatuzaalira ekyeneena ekisobola okujja ku bafiirwa ne kitandika obbafuma amagufa. Naawe mukuvuddeko Mwenda Nsereko. Mwenna ngenda leero bayitamu katono ddakiika 2 zimma. Mwenda Nsereko ovuddeyo n'okola statement ku bigenda mu maaso e Ukraine ne Russia. Olutalo olugenda mu maaso mu Ukraine wakati waayo ne Russia. Sebo omujjegga avuddeyo n'alukomentingako. Naye mwami Mwenda Nsereko bine ekintu kye mutamanyi. Nga tonnakuba nduulu na mulanga nti omwana wa neighbor afudde. Soka webuzenze mu nju yange temuli mulambo. Tosobola kuba nduulu nti omwana wa neighbor bannanga afudde n'okaaba nnyo naye nga naawe omwana wo afudde mu nnyumba yo mulimu omulambo. Era siwali muntu yenna asobola keera kumakya kulinnya mmotoka egenda kuziikirako neighbor we naye ng'ate ku olwo olunaku waliwo n'omwana we agenda okuziikibwa. Wano mu Uganda tuyita mu mbeera y'emu. Era sooka okusaasira buli munnayuganda anonooza eby'e Ukraine nga ne wano tuyina ebizibu ebyaffe. Nga naffe wano tuyina Putin waffe. Nga naffe Uganda tuli mu Russia. Naye n'ononooza eby'e Russia. Obulamu bwa Ukraine is matter as if Ugandan lives tebumatalinga bo. Naye ng'anonooza ebigenda maaso mu Russia naye ng'ate ne mu nju ya kitaawe mulimu ebizibu byamu. Yemmwe basajja ba Nsereko siita mu kusansanyisa okukulaba. Yemmwe basajja ba Mwenda Nsereko abagulira abaana b'abanneiba akawunga naye nga n'abaana ewammwe ewaka basula njala. Yemmwe basajja abakwana bakaabasajja ne mubateekamu obwesedde wa ssente ne mubasibisa enviiri naye nga nemmwe bakazi bammwe obuviiri bubasenyukidde ku mitwe. Mwenda Nsereko dada kikwetaagisa okunayiza ebyessiri eby'e Ukraine nga ne mu Uganda yafuuka Ukraine. Kikwetaagisa okuvumirira obwannakyemalira obwa Putin bwakola ku ba Ukraine nga wano waliwo munnayuganda eyayita President Museveni abikola ku bannayuganda baayita baakulembera. Kijja kitya omuntu okuba ng'olina omusota mu nnyumba ali n'oggyamu omuggo nga tonnagukuba n'ogenda okuba ogwa neighbor. Museveni ye kennyini ng'omuntu musota oguli mu nnyumba. Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini ng'omuntu musota oguli mu nnyumba tonnagukuba naye ogenze kunayiza ebiri ewa neighbor. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni is a black version of Vladimir Putin. Naffe mu Uganda tuyina Putin waffe. Enna kyekyenjawulo nti Putin tatta ba Russia atta be Ukraine ku muliraano naye ye nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni atta bannayuganda. Kaakati olunaku olwaliro bwenkeera n'endaba omuntu nga Nsereko ng'avaayo ng'asagambiza bannange ebigende mu maaso Ukraine bikomere wabeewo okuteesa. Bwe sooka weebuuze ono omusajja gw'otembeeta otuuke ng'otuvuma leero n'enkya ne luli n'enkeera otuuke n'okwaga otugoba ku social media ojja nti ya kitaawo. Ye biki byakola bannansi ye mutuukirivu eri bannansi ezo sooka okyebuuze. Naku olwaleero komuledi waffe Yasini Busuulwa bamuleese ku kitebe bamuleetedde mu kagaali yatulugunyizibwa yakubwa nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni naye ssebo Nsereko ebyo tasobola byogerako naye n'afuna obuvumu obyogera ku biri era ojja nti be bamuwa omusolo ojja nti be bamusasulira omusaala. Tamanyi nti Yasini Busuulwa eyakuwa nakyemalira y'omu
ate yamuwa omusolo oguvaako omusaala gwe yasini busuwa yakuwa omusolo okusasulira omusaala gwo in case debe gwe obadde ekyo tokimanyi in case obadde tokimanyi yasini busuwa eyatulugunyizibwa Yoweri Kaguta Museveni eyasiwa Yoweri Kaguta Museveni almost emyaka 2 abadde yabuzibwawo Yoweri Kaguta Museveni ebbanga eryo lyonna n'atuukira okujjira ku katanda k'abalwadde yakuwa omusolo ogukusasulira omusaala naye tosobola byogerako wabula ate osobola okunaayiza ekigenda maaso mu Ukraine basajja mmwe muyiga okuswalako mufune ku mwoyo gw'eddiini bannange tusaba busabi toddangamu kwogera ku bubi bwa Putin naye nga naye gw'okolera ye Putin ate mubi n'okusinga Putin kubanga Putin wa Russia tattaba Russia attaba Ukraine naye ate Putin wa Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni attaba na Uganda ale ne wesanga nga baba Nyarwanda abataliza bo bantu nnyo ne baba na Uganda Museveni mukubatta takirabamu yadde n'obuzibu n'akatono kakati gwe toddangamu kutuyimiikirizaako fe abantu bojja n'osindiramu ensalika kimanyane ffe tuli bawadde ba Mukenenya fe bojja n'osindiramu ensalika ate tulina ekirwadde bakiyita Mukenenya ate oli yasookawo kaali gwe ow'ensalika buli wojja n'okaabira mu ffe nti bannange ensalika ennuma tugamba labona omujjegga akaali akajanja ono omujjegga akaali kajanja kakati mukulu yani oyo Nsereko Kagege tujjeeko akajanja tujjeeko akatijjo bw'oba owulira olumwenya aba Ukraine musitule mmeri andi ndaba muhoozi ono mukatamiira jjo buli budde tusobola okukola kino mulinda ki musitule mugende mu bataasi musitule mugende mu bataasi posinga n'ekirala kye ŋŋenda okusembayo okwogerako ekyo ŋŋenda kukyogerako eddakiika ezitasukka 2 juusi nalaba akatambi akamazzi aganjadde mu kibuga nagatwala emmotoka gatwala pikipiki gatuuka n'okutwala omwana naye ng'ate basenkulumanda bw'okwaffe balina amaanyi agagoba abatembeeyi mu kibuga naye mwanattu balemeddwa n'okugoba amazzi mu kibuga abagoba abatembeeyi mu kibuga balemwa okugoba amazzi mu kibuga neweebuuza ku batembeeyi n'amazzi kyekisinga okutawanya bannakibuga amazzi gali omuganjadde kubanga buli kampani gy'olaba mu lutobazi ya mwami Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni buli kkubo ly'amazzi Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne basajja baabawujja omunyama abasituzi b'ensawo zaabwe entobazi zonna baazizimbamu amazzi tegakyalina makubo amazzi tegakyalina makubo Kampala kakati olunaku olwaleero anoonya wasiza takyalabawo kubanga Yoweri Kaguta Museveni ebisenyi byonna entobazi zonna niye ne basajja baabamujjira obunyama bazizimbyemu kakati amazzi gone genoonyeze ekkubo kyegava gandalya mu kibuga ne mu mayumba g'abantu njagala ogenda onoonyereze buli kampani yonna mu Uganda gy'omanyi ng'eri mu lutobazi oba si ya musajja oyo oba mukazi we oba sali musale bintu byabwe munnange naye n'amazzi obuzi gabalinnya okugoba mu kibuga bali ku batembeeyi babagoba mu kibuga kibanga bwokeera ku makya n'olwana n'eggongolo eriri mu nnyumba kankuba eggongolo naye ng'ate ennyumba y'emu erimu omusota gw'olina okusooka okukuba ogusinga okubeera ogw'obulabe amazzi mu kibuga gulinga musota mu nnyumba kale abantu tugambe bali ku sayidi yammwe naye boggongolo si lyabusagwa teriruma lyezingiraawo naye baagoba abantu naye ng'ate balemeddwa okugoba amazzi kubanga tebalina ngeri yonna yakugoba amazzi
kubanga engeri amakubo agaleeta amazzi okwanjala mu kibuga bebagaleeta bebagerula amakubo agaleeta amazzi mu kibuga kubanga amazzi we gayitanga wonna wonna bazimbawo entoba zisonna bazisenze ebisenyi byonna babizimbyemu kakati Kampala yeyo nga yo takyayina wasiza kakati ate nekisinga okubeera ekyennaku mwe bannayuganda bannannyini babalemesezza okumugjamu akamere babagamba ono Kampala si wammwe simulina kumubeeramu mumwamuke mangu nnyo mbagirawo naye gamazzi gasiiba gandaala ne sirabangako bantu nga baleese jjamu mu kibuga sirabangako bantu nga bayonoonye yingini z'emmotoka ne ziradiyeeta naye ate ebintu ng'ebyo amazzi gabikola sirabangako bantu nga bakulukusizza omwana omuto bamutwala naye ate amazzi gakulukusa abaana abato ne gabatwala n'abantu abakulu nga waliwo n'omusajja yakulukuta ne bokisayi ne gamutwala bamukwatireyo kawembi naye nakyemalira gaago si ga bulabe mu abantu mwe babulabe weŋŋambira nno abantu mwe bannayuganda bannange amaanyi gali mu ngalo zammwe omusajja gwe mutya ate ye asinga kutya mmwe amaanyi gabali mu ngalo ate oyo gwe mutya ye asinga kutya mmwe abagalwa munzikirize mpumbuleko amanyira yenze Yekolera itongwa musube bulungi mutambuze obubaka buno.